Ono Alien Skin mu kibuga. Omanyi nakitandise okwagala. Omanyi abantu basuse ne baagala okutekinga side. Abayimbi basuka ne baagala okutekinga side. Nabalaba. Kati ndoza ne bakwata obugere buno bwe bati ne babuteeka mu muzzi. Bagenda owuliranga ennyinyi esigaye. Mushawo okola otyo gisumula notekayo akagongo no. Notekayo buga. Yashawa sibimanyi ndi wakadomola. Oyuwako boti kutuzi. Sikikola. Okola otyo atakati amazzi ogalinya mu kadomola. Kituufu. Kati we bateekayo obugere bwe bati bagawule. Omanyi omuyimbi we Uganda talina munne. Kati batandise bapostinga. Bakoze ne posta ene yagikoze. Naka yasooka ala sigenda kweteeka mu ntalo zitankwatako bonna n'abateekayo n'abawishinga bweru. Yinza okulaba nga Spike Diana naye akikoze. Mubaleke kaka nalabye ne Jasmine. Nemwe Nengamayi nga kamula lyakaye. Ate balina ne Freedom City bagenda kuyimba. Omuyimbi wa Federation. Bali bewadde mu Federation bagire wa Federation. Alenze mbaka kasempe we ino bako wefuwa. Simanyi watufuwa. Nenge jafuwa. Ino bako wefuwa. We simanyi we waira ninze kulokula kutano kubeera buli wamu. Labo omuyo. Oba the drive yaje kubira taina MC. Wanaya. No bense nani agifuga. Bano tebalina kulaba mukulembeze wa gwanga ngayogera. Mbo kyabulanga kati bali ku telefine tubibanyonyola. Baina be basindikayo baffe. Anyway, Fangon Soldier, Alien Skin yabadde mu kibuga. Labo oli omwana olulema. Tugenda bera ku Freedom City akyagala. Naye tubadde tusaba ffe aba VIP mutufunire we tuyita. No, obutebe gye buli ba Freedom City eri waggulu. No, you boys. Some of us cannot associate with you. Wala omwana yakola gundi eyo. Wekigendo bera ku Freedom City after that show. Ngamata magazimbye bwegati. Engere ngumi mutama. Kapeti y'omusajja esambibwako omupiira bannaye. Enda mwera gisangako bologamu. Naye yakubye drive mu kibuga. Ndoza n'akikankanya oba tuba tugamba. Oba yas omukwano ogutagambika alowooza turn up ku lunaku lwa Friday egenda kubeera etya. Embeera polisi gyetaddewo yogerako sinanga polisi gyendabye gyetaddewo naye nga kyemmanyi badde nayo ku mulimu gwayo kubanga embeera gyetubaddemu singa kakati ekyo kyekyadde mu kibuga nga Alien akubamu ayisaamu eggaali. Atestinge kutuzi. Atestinge mwalabe eddala abantu abawuliriza abalina. Ku social media bajemuli. Ku ground gye bali abantu twabalabye. But abana bakolako bayitako mu kibuga nga banoonya ticket waliwo omuwala aveye Masaka. Obijjukira? Sogo abinyumiza. Nako wentaluza abakazi abaddugavu. Sikati mulimu kirasi nti no munno omuddugavu omukuba aveewo omuba omukuba waaki. Nakujjukiza. Kino kinjukiza munayo. Kyamusala. Ekibulo kyasinza osala cricket over kya Farida nakaziwe n'ekyaba boda. Era abaana baawo bakinyumyako nga lutabaalo. Omwana agenda n'ategeka ekyaba boda n'ateekamu babazira tona abo ne basuuna bbeeni.
naye ku Friday buli omugenda Alien Skin bw'akola show neekola kisuubizo oba ssuubi era abavubuka abayimbi abatandika ati naffe tusobola kikuba Palaso singa agenda mu maaso n'akola Palaso kyakulabirako ky'omuyimbi anyoomeddwa n'amala na disproving abamunyooma nti nsobola okuyimba oba ontegeera so abayimbi bano bonna beetaaga sapoti yaffe lwa nsonga nti omu ataakole bulungi kirina ekibinja ky'abantu bikigenda okuzza emabega singa Alien Skin takola bulungi kigenda kumalamu abayimbi abata amaanyi nti teweewanikanga ku bayimbi oba ontegeera singa Palaso takola kigenda kudimotivatinga abakolera naddala bagamba nti let me take my time nkole music omulungi nkole video ennungi muwe abantu bagenda kuggwamu amaanyi kubanga tulina problem y'abayimbi abo tugamba nti bamanyi okuyimba waafulumya oluyimba talupromotinga bwalupromotinga alwawo dduzzaako so ng'abantu fenna music abanyumirwa mu music industry ya Uganda tuli abantu bangi tuli all over abantu emitwalo ena egigenda out on a daily so bwe tweyawuzamu abantu tugenda ku Freedom City abantu tugenda ku Cricket Oval trust me tuba tugasse tofali ku music industry ya Uganda nga tuvudde ku byolwali so kakati olunaku olwejjo tafali lyaffe teriba mu bigambo byokka kuba twogera nnyo tulina kye tufunamu kukakkanya Alien Skin tulina kifunamu kukakkanya Palaso bonna basigala abantu baffe Palaso ayinza okuba nga olina we wannyiriza kati jjo nasanze Aliya ewa Anko Kato ng'ali yenna kye namunyiiza n'atulina ngamba semu wankola buuti ne tuvaawo nga tunyumya kitegeeza Palaso asobola okuba nga akunyiizizza olunaku olwali n'olunaku Katonda ojja kusanga oyogere naye Alien Skin asobola yakunyiiza oluli naye ojja kufunawo omufuna obunkole ki mwogere olunaku olw'ejjo